Abuterevu mbalamusiza kabulabi baffe aba PBS TV bulijjo nga bwe tukituusaako waneeno kubanga tulabika batuusako obubaka obw'enjawulo nga bulijjo amanya n'eddoboozi nze Brand Pascal Sekitto muzzukulu wa Bengeya. Olunaku olwaleero tuli waneeno n'omwami agenda kubanga atuwulira engeri obulamu gy'abutwazaamu n'okubanga yeetuusaako ebyo by'asobola okufuna n'okubanga obulamu bugenda mu maaso naddala mu kitundu mwakakkalabiza n'okubanga awangaalira. Omukulu ono osugenda asooka okubanga otuwa amanyago then otubuulire ne byokola kubanga tulina bye tulabye naye twagala osooka otuyitiremukko akatonotono. Master shoe repair and making crafts. Meta Eddy. Yesebo. Kakati kyetwagala tubadde twagala otubuulire nti omulimu guno omulimu gw'okola gwakutonga nga tosibwe kiri? Yesebo. Biki by'okwenyumirizaamu? Gwenyumirizaamu bingi. Funamu ssente. Funamu ssente zimpangisa okunsobozesa okupangisa okubeera ne wenkolera. N'ebintu ebirala bye ntasobola bagamba. Kituufu ekyo. Kati nga gwe ojja otya okuyiiya idea ey'omulimu guno? Anti nkolesa bwongo. Ojja otandika otya okugamba nti kankole omulimu guno kwe mba? Kwewaayo natandika nembuuza naye nkoze nti ofuna ssente kuba mwana ssente ya Uganda yakuyiiya nakuba na magezi. Natulaawo nengamba naye nkoze eki? Nengamba wemba ngenze nenteekawo akantu kange business yange yokukola repair engatto ne bucraft sifuna ssente nekijja mu mutwe nenkola nembiteeka wansi awo inabutiti. Naye ng'ogwenyumirizaamu nnyo. Kati ojja otandika okukola omulimu bw'oguyingira otandikira wa ogukola? Nakolerako mu kibuga nenva nenkolerako ewa Kiso nenva nenzako ekansanga ku street wali nemala nzikire nabutiti. Esebo. Nakati woli? Nakati wendi wano saawa zino zenjogerera wano. Naye nga bitambula? Bitambula mpola mpola lwakuba mwana abantu bumaali baleeta tebaleeta nawe omanyi beekaabya nnyo mala ssente zibuze. Ate era ssente tezirabika buli omu waali akaaba. Buli omu waali akaaba si gwe weka akaaba. Anti kati baba balina oleetayooko naawe nga wekimanyi. Kati abavubuka abali eyo waliwo abavubuka abatayagala kukola? Abavubuka bangi abatayagala kukola era olina kusanga nakuzawa naawe genda eri naawe otunga ngatto biki okisegeera nogamba kati labo ono kati gwe okolawa naye nga talina kimubeezaawo mwana baba baswamye wali oba bagenda bijja wasibitegeera naye nga bangi abatayagala kukola. Kati obagamba ki? Mwana mbagamba bebereremu balina kukola kuba ensi yakupambana kati si kubeerawo we balina kuyiiya. Alright. Nga bwe tubagambye nti ababuulidde omukulu n'abagamba nti abavubuka bali eyo nga temwagala kukola muzuukuke kuba yessaawa ey'okuzuukusa obwongo obenga obaako nekyotuusaako engalo okubanga obulamu obutambuza si kubanga ate wenyigira mu bikolwa by'okumenya amateeka mu kubanga omaze okumenya amateeka ate ofune ebizibu ebirala ebiyinza okukuviiramu okubanga oteekebwa mu nkomyo. Kati omukulu ono nga bw'atugambye nti obulamu engeri gy'abutambuzaamu yakubanga akola omulimu gwe guno era nga gwenyumirizaamu kubanga bingi byagufunamu ensimbi naddala ez'okusasula renti. Kati totubulidde omwana kiki abaana basoma biki? Abaana basoma n'okulya balya n'okunywa banywa beeyagala ate nga nange wendi ate neeyagala n'omukyala wali eri beesi yeeyagala. Omwana ali omu asoma. Bakasitoma bagambeyo bakasoma bange abalungi mulina oleeta emirimu wano enabutiti ku Master shoe repair and making crafts wano Walasta Benson opposite mujja kuba munda baawe. Awo tuba tukugyeko omukono omukulu omuggyeko omukono naye nga bw'ati bw'atugambye amannya agatubuulidde essimu tannazituwa oba essimu tugenda zifuna tutya okubanga bw'obanga osobola okumutuusaako okubanga mutuusako emirimu gye mumufunidde kuki? Namba zitusomere
Kiryoke ne bwoyogera. Akanamba wekalira ni mubawa. Obonjagala Airtel oyita ku 07 51 89 53 76 Airtel. MTN oyita ku 07 63 65 24 83. Master Show Repair and Making Craft C. In opposite Lasta Saloni. Munaffe bwati ndoza tusobodde okubanga atubuulira ne namba kutusobola okumufunira naye gasangibwa wano kansanga nabutiti era nga gwa mwagala ojja kubanga akutuusaako ebyo binnyini byakola naddala agambye omulimu gwakola ayoza engatto n'okubanga atunga mutunzi waazo era nga zitungira ddala bulungi nnyo kubanga betusobodde okuyitamu bangi batugambye nti kituufu nnyo kyakola akitegeera ate akikola nga akyagalira ddala. Togivaako gyekomireko nze Brand Pascal Sekitto muzzukulu wa Bengeye abankumira atakumira mpeera mbeere bulungi. Saabasajja Kabaka wa Buganda awangaale.